Mbaniriza mu program ManyaKyoliExtra. Mu program eno tugaziya ensonga zonna ez'enjawulo ze tuba twogeddeko eri ku programu yaffe ya CBS ebera ku 88.8 CBS FM. Buli lwa mukaaga ku makya tuba n'ensonga ze twogerako, naye mu programu eri bagiyita ManyaKyoli manya omulimu gwo, eno bagiyita ManyaKyoliExtra. Extra oba okugenda okweyongerayo nti tugaziya ne tukkirira buziba mu bintu ebyo osobole okubitegeera obifunemu ate bikuyambe. Tuyina ebintu ebyenjawulo bye twatunulako, naddala omuvubuka ali mu myaka 3 naye oyo ali mu myaka 2 ate bw'abitegeera kati ate yeguba mu kisa gwe, kyokka n'oyo ali mwana tekimugaana kutegeera bintu bino, because tugamba nti it's never too late to be who you are supposed to be. Kale tulina ebintu bye twatunulako era nga tugamba ebintu bino waali biwadde nnyo amaanyi n'obiteekako nnyo omulaka mu mwaka guno oleme kugutambula kuguyita mu buyisi. Njagala mumanye nti obulamu bwatuweebwa mu ddoozi. Okusooka bwatuweebwa mu katikitiki, ne butuweebwa mu ddakiika, ne butuweebwa mu ssaawa, ne butuweebwa mu lunaku, ne butuweebwa mu wiiki, mu mwezi ne mu mwaka. Nti ebintu ebyo byonna bituyamba okumanya tutambudde tutya. Kyenkanankana nga bw'onoogamba nti ova wano ogenda Kenya, ku nguudo kw'oyita baateekako obupande obujja bukulaga nti kati eddakiika wakatambula kilomita bwe ziti obuzaayo bwe ziti, kati otuuse mu kilomita bwe ziti n'osobola okumanya obuzaayo bwe ziti. Nammwe abalinnya nnyonyi mukimanyi nti buli kiseera waliwo ebiseera bituuka pilot n'ababuulira obuwanvu bwe muliko, ebbanga lye mwakatambula n'ebbanga lye mubuzaayo okutuuka. Lwaki bakikola? Bakikola kubanga bakimanyi ffe abantu tuli bakoowu era tukoowa mangu. Omuntu tayagala kutuula mu mmotoka ng'alina gy'alaga n'atamanya budde ki bwe yakatambula na biseera ki byabuzaayo. Kakati ebintu bino bituweebwa buli omwezi lwe guggwako abamu balinda ensako ne bagifuna, n'obuuza nkoze ki mu mwezi guno. Buli dimansi oba wiiki lweggwako n'obuuza ne wiiki eno egenze, ekitegeeza omwezi guno ngutambuddeko ewiiki. Buli olunaku lwe luziba n'ogamba wiiki eno ngitambuddeko olunaku. Buli essaawa lweggwako n'ogamba tufudde, olunaku luno lutambuddeko essaawa. Omwaka bwe guggwako ne weepimaapima n'omanya nti tufudde, nyongeddeko omwaka. Kati byatuweebwa ng'obupande bw'oluguudo lw'obulamu okwetunulamu tumanye nga bwe tutambudde ekiseera kye twakatambulako, bye twateekateeka okukola, bye tusobodde okukolako ne bye tutakoze, ne tumanya n'ensonga lwaki tetubikoze. Kale mu buufu obwo mwe njagala tutambulire. Omwaka guno nina ebintu bye njagala tutunuleko. Gwe ng'omuvubuka ali eyo obiteekeko ennyo amaanyi era weebuuze ogenda kutambula otya. Ekisooka, tandika okuterekera obukulu bwo. Tulina obuvubuka, tulina obukulu n'obukadde. Obuvubuka buterekera obukulu, obukulu ne bukolerera obukadde. Kankubuulire, obuvubuka tebukolerera bukadde, kubanga obuvubuka wabeerawo ebintu bingi by'okyayagala okuyitamu, by'okyayagala okugezesa. Obuvubuka bwakugezesa. Kyova olaba omwana ali wakati w'emyaka 18 n'29, buli mulimu gukole. Tulina emirimu gye tukola nga tegisasulwa. Ffe tugenda ku mpewo, ku radio ne tusomesa naye tetufunayo musaala. Lwaki? Buli mulimu gukole. Bwe kuba kupoota, bwe kuba kugenda mu kiyumba yingira, bwe kuba kuwera muzira yera, bwe kuba kukola ki kola. Bw'obeera akati w'emyaka 18 n'emyaka 29, buli kintu kikole. Naye kasitoweza emyaka 3 gy'emyaka egy'obukulu. Kasitoweza emyaka 3 oba tokyali mwana muto,
oba tokyali mulenzi oba tokyali muwala, oba ofuuse omusajja oba ofuuse omukazi. Emyaka egyo mugyegendereze nnyo. Kyova olaba nti bw'osanga omwana ow'obuwala awezezza emyaka 3 ng'akyalowooza okuzannyisa abasajja, aba akubye ebbali. Bw'osanga omuvubuka wa myaka 3 ng'akyalowooza okuzannyisa abawala, ali n'ono ali n'oli, yebaka n'ono yebaka na bali, aba akubye ebbali. Lwaki? Omusajja asajjalaata, kitegeeza aggumira. Bw'obeera muwala n'oweza emyaka 3 oba tokyali muwala oba ofuuse mukazi, omukazi akaziwala n'abaako waakaza, olujja lwakaza. Olujja lwokaza ge makaago mw'ogenda okuzaalira abaana bo. Kaakati bw'osanga omuwala awezezza emyaka 3 akyazannya n'abasajja, olina abasajja 4 5 bonna weebaka nabo, weegadanga nabo, oba okubye bba, okimanyirawo nti obukulu bwo bugenda kukosa obukadde bwo. Bw'osanga omuvubuka afuuse omusajja ku myaka 3 ng'akuze, ng'akyalowooza kwegadanga n'ono n'oli, ng'akyalowooza kunywa kusula mu bbaala, ng'akyabeera mu micakalo, tulagawa leero tulagawo enkya, omanya nti obukulu bwe bugenda kukosa obukadde bwe. Yesu bamulanga ng'azaalibwa, n'azaalibwa awo ebyawandiikibwa ne bisirika ne bitaddamu kumwogerako, ne biddamu okumwogerako nga bamuwandiisa, ne biddamu ne bisirika ne biddamu okumwogerako nga wa myaka 12 asomesa abantu abakulu ebigambo ebikulu. Ebyawandiikibwa ne bisirika ne biddamu okumwogerako ku myaka 3 ng'abatizibwa Yowaana Omubatiza. Emyaka 3 ke kabonero akategeeza nti omuntu akuze, avudde mu buto, mu bulenzi n'obuwala, azze mu busajja n'obukazi, kitegeeza oba okuze. Kale bw'oweza emyaka 3 oteeka okuba omwegendereze ennyo ku ki ky'okola. Lwaki? Ku myaka 3 tetugezesa, tuba tetukyagezesa, tuba tetukyapima. Ku myaka 3 buli kye tukola tubeera tukigenderedde nga kyekyo kye tuteekwa okukola. Era naawe nkugamba, bw'obeereyo ng'owezezza emyaka 3, ekiseera kituuse obeeko ky'okwata onyweze, kubanga emyaka egya 3 gy'emyaka egy'obukulu we butandikira, era gy'emyaka egitegekera obukadde. Okuva ku myaka 3 okugenda ku myaka 4 oba ozimba musingi obukadde kwe bugenda okutambulira, kubanga mukimanyi n'ebitutawaanya ffe abaddugavu eno ewaffe. Emikisa gyonna tugiina, emmere ennungi tugiina, obudde obulungi tubulina, naye ate batugamba obuwangaazi bwaffe bukendeera olw'enneeyisa. Ebiseera ebisinga kiva mu bikolwa byaffe ne bwe tubadde mu bulamu, ne bwe tutambudde obulamu, kubanga abantu bangi nnyo abafa obubenje eno. Just accidents ezitta abantu bayitirivu obungi. Ne mu bazungu ebyo baabikolako, naye weewuunye tukyafa obubenje. Kale bino bitunuulire. Ekisooka tugambye, tandika okukolerera obukulu bwo. Bw'obeera mu bukulu bwo, tandika okuterekera obukadde bwo. Obukulu tebukolerera bukadde, obukulu buterekera obukadde. Obuvubuka eno bwe bukolerera obukulu, obukulu ne butandika okuterekera obukadde. Mu buli nsimbi gy'ofuna, tandika okuggyako ensimbi gy'ogenda okutereka, kubanga oteekwa okwebuuza. Omanyi okutereka, era waliwo n'ababuuza, omuntu atereka atya? Omuntu atereka ddi? Abantu tebatereka buteresi nsimbi, n'okeera ku makya n'ogamba nti nterese essente zino. Wateekwa okubeerawo ensonga ekuteresa. Buli lw'otoba na nsonga lwaki okola ekyo ky'okola, kituuka ekiseera ne kinafuwa n'oba nga tokyasobola kukikola oba tokyasobola kukiteekako maanyi. Era njagala okubabulya nti the actions we do are not important, but the reasons behind the actions that we do are much more important than the actions. Okutuula kwange wano si kikulu okukola bino, naye ensonga lwaki nkikola nkulu nnyo okusinga na kino kyenkola. Kyova olaba kino nsobola n'okukiyimiriza singa ensonga eba nnaffe.
naye ensonga yenvuga, yentambuza, yenkozesa bino byonna byenkola, era ensonga yesalawo lwaki nkola ekyo kyenkola. Naawe bw'oweza emyaka 3 totereka buteresi, oteekwa okubeera n'ensonga lwaki otereka. Oteekwa okubaako n'ekintu ky'okolerera. Bwe wagenda ku kyeyo wagenda kukolerera ki? Wagenda kukolera myaka emeka? Waliwo kye tuyita trap. Nali njigamba muganda wange ali Boston eyo, yava kuno n'aŋŋamba nti muganda wange ngenze kukola naye ngenda kukolayo emyaka 3. Ne mmugamba nti bw'otoba na nsonga nkulu lwaki okola, emyaka 3 bwe ginaggwako ogenda kutandika okukolerera empapula. Bw'onookolerera empapula kigenda kutwalayo emyaka emiranga 2 oba 3 okusinziira ku mukisa gwo. Bw'onoofuna empapula ogenda kuba tokyalina nsonga ekuzza. Abaana bangi bwe batyo bayingire kye tuyita trap y'okubeera mu Bulaaya. Abasinga bangi tebaagalayo. Nkyogerera wano era mujja kutuwa comments. Abasinga bangi tebaagalayo. Naye bwe yamalako contract ya myaka 2 e Dubai, yagenda okulaba ekimuzza e Uganda ki, n'arenewinga contract n'ayongerayo. Kati awezezza emyaka 6 ali mu kyondo kya Buwarabu. Naye kankubuulire, Uganda eno eringa etambula empola, naye etambula mu ngeri yaayo. Kasita ogivaamu emyaka 2 ogenda kudda wano nga buli kimu kye waleka ng'ekiri awo kitatambula nga kitambudde. Era kambabuulire lwaki bannabulaaya bangi abamu nga tebalina nnyo bye bakutteko by'amaanyi naye nga bakyaliyo. Lwaki bakyaliyo? Omwana agenda n'avaano n'ayingira Amerika n'atandika okukola ng'akimanyi mu myaka mitono nnyo agenda kudda atandika obulamu. Ekituufu ne Uganda tesanyusa nnyo kiri awo nti kubanga ebyenfuna bigenda ne bigwa, bannaffe abali mu byobufuzi bagenda ne babitambuza gadibe nga lyenga bwe babyagadde, abantu abamu ne batandika okutya n'okwetamu ensi yaabwe. Naye omwana bw'akola omwaka ogusooka ogwokubiri n'agamba waayi kankoleyo ogwokusatu. Kaakati abali e Uganda bamulaba ku Facebook, ku Instagram, ku Snapchat ng'anyirira kubanga ensi mwali temuli nfuufu. Asobola okwambala essaati emu ennaku 2, asobola okwambala engatto omwezi mulamba tagyozezza, asobola okwekubya ebifaananyi ku streets ennungi mu bifo ebirungi ng'alabika bulungi ekisikiriza abangi okugenda. Naye nga mu butuufu talina ssente. Kakati bw'atuuka ekiseera n'amanya nti mu Desemba nja kuddako e Uganda, nfunye empapula zange zinzikiriza okutambula. Njogera ku oyo akkirizibwa okutambula afunye empapula ng'asooka asonda $1 z'omutwalo gumu ng'azikolerera ng'aziweza, ng'alinnya ennyonyi ng'adda e Uganda n'obukadde bwe 37 oba 36 nga bwakulya buli wiiki nnamba oba wiikisi 2. Kakati nga gy'asaasaanya ssente, wabula agenda okusanga John gwe yaleka mu kazigo. John ng'azimbye ataddewo n'obuyumba bw'abapangisa. John ng'ayinawo kabba, ayinawo akaduuka, ayinawo wali akafo kasiika enkoko bakakola ebyokulya. Agenda okwetooloolera mu bulamu nga ye alaba tannazimbawo, talina kyalinawo. Naye ate gwe beegomba ekivaamu ng'alaba wano takyajaawo ng'alinnya ddayo. Ng'addayo mu kye bayita akamasu, trap. Abantu bangi bakaddiiddeyo nga teyali kaddiiddeyo. Abantu bangi babonaabonerayo nga teyali boneeboneddeyo. Naye nga yeebuuza ekibuuzo kimu, bwe nzira e Uganda ntandikirawa? Kale gwe omuvubuka afunye omukisa, tugambye ekisooka, obuvubuka bwo bukolerere obukulu bwo, obukulu bwo buterekere obukadde bwo. Buli nsimbi gy'ofuna baako gy'ojjako ogitereke mu kwewaayo ng'obaako ky'oterekera. Bwe tuba tutereka twagamba nti oluguudo bw'oba otambula tulina obupande bw'obulamu. Oteekwa okuba ng'omanyi nti nterekera ki? Ttaka lya ssente mmeka? Ssente bwe ziti. Liri luddawa? Bwe liti. Lya kyapa nti ssente mmeka? Obukadde 14. Bw'ofuna obukadde 4 ng'ogenda obusuulako, bw'ofuna obukadde 2 ng'ogenda obusuulako. Eyali akolerera obukadde 14 bw'osasulako 6 oba okolerera obukadde 8, kitegeeza ekirooto kizze kikendeera. Kale ekisooka mu mwaka guno baako ky'okolerera, baako ky'okolerera, baako kw'otambula. Ekyokubiri, labirira obulamu bwo. Take care of your life.
byonna by'oyagala ogenda kubituukako ng'oli mulamu. Byonna by'olowooza ne by'oloota ogenda kubituukako ng'oli mulamu. Tewali nsonga ekunywesa walagi ng'omuvubuka. Walagi ayokya kibumba. Ekibumba Katonda yakituwa mu mubiri nga kirina okukwata obutwa bw'onywedde ne bw'oliiridde mu mmere nga totegedde busigale mu kibumba. Kyova olaba abaana abato babagaana n'okulya ekibumba. Lwaki? Omubiri gwe guba tegunnatuuka ku kiseera kisobola kukwata kibumba ekyo obutwa bwakyo okubujjamu asobole okubeerawo. Kale labirira obulamu bwo, kola ku dduyiro, mwenge gukendeeze, seggereeti mukendeeze, abakazi bakendeeze, okole ku dduyiro osobole okutambuza obulamu bwo olye bulungi. Okulya obulungi si kwe kulya ennyama. Okulya obulungi si kwe kulya ennyama y'akano akasolo akafukula ettaka mu bungi bwayo. Okulya obulungi si kwe kulya amasavu. Okulya obulungi mujja kugenda ku mitimbagano egiri kuno ku YouTube, kuliko ebintu bingi, abasomesa ebintu bingi nga boogera ku ndya ennungi. Labirira obulamu bwo ng'omuvubuka. Gendako ku dduyiro, gendako mu jimu, gendako ku luguudo oba tewulira jimu, gendako mu jimu, gendako ku luguudo, ddukamu, kwata ku nkumbi olimeko. Eyo nayo exercise, okuuma obulamu nga bulamu. Tubadde ne bannaffe bangi abakoze ebirungi ne batasobola kubyeyagaliramu. Gezaako ky'osobola. Ne Katonda omulekerewo ekiki kyateeka okukola, naye kiteeka okukolebwa ggwe omuntu kikole. Omanyi tulina amateeka ga mirundi ebiri. Tulina kye tuyita physical principles ne divine principles. Divine principles za bwakatonda, za butonzi, tetuziinaako buyinza. Naye ate tulina physical principles. Oteekwa okumanya nti olimu omwoyo, naye omwoyo guli mu mubiri. Waliwo amateeka agafuga omwoyo, waliwo amateeka agafuga omubiri. Gwe kolako ebibyo eby'omubiri ofube okukuuma obulamu bwo, okole ky'oteekwa okukola. Ebimu ku bireetera omuntu okukuuma obulamu bwe kwe kukwata obulungi ensimbi ze. Buli lw'oba ng'olina ky'okola mu nsi, olina ssente z'osuubira, olina gw'obanja, olina gw'osuubira okusasula, olina w'osuubira okujja ssente, kikuwa essuubi. Ebimu ku bikukuuma ng'oli mulamu ssuubi. Hope. Buli lw'oggwamu essuubi oba mufu. Kyova olaba edda kitaffe yatugambanga nti omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 9. Ne tumubuuza nti ate afudde ku 25 aziikibwa atya ku 9? N'atugamba nti nedda, olunaku lw'okoma okuluubirira, olunaku lw'okoma okubaako ky'oluubira n'ekyokolerera mu bulamu oba mufu. Olumu ekitugumya ne tusigala nga tutambula, ne tusigala nga tuli bagumu, kyekyo kye tufuna era ekibeera muffe, ekitudde muffe kye tuluubirira. Buli lw'ozibirira wateeka okubaawo ky'olaba kijja kukuuma ng'oli mulamu, kijja kwewaza okunywa omwenge, kijja kwewaza okwegadanga n'ono n'oli. Lwaki? Kubanga olina ky'oluubirira ekinene ky'oyagala okutuukako. Kale kuuma obulamu bwo nga bulamu. Ekyokusatu, weewale okubwayo ebiseera ebingi eri abantu abakuyisa obubi mu mwaka guno. Avoid spending a lot of time with people who don't treat you well. Weewale okuwaayo obudde obungi ng'osiiba n'abantu abatakugasa. We batakusiima vaawo. Kambabuulire, mu nsi tebatutondangako kukola mikwano. Bw'oba oyagala mikwano, emikwano emituufu gijja kujja gy'oli, obeere nagyo, otambule nagyo era ogikuume. Tekirina nsonga ggwe kwesiba ku muntu nga tebakwagala, bakuyisa bubi. Ebimu ku bireetedde abantu okufiirwa ebintu bingi n'okufa n'okufiirwa obulamu, kwesiba ku bantu. Okunoonyereza kulaga nti abantu abamu abasinga okuwangaala, ezimu ku nsonga ezibayamba okuwangaala, babeera n'abantu abatuufu. Kankubuulire, mumanyi lwaki abantu abamu babeera n'embwa? Abazungu abo omusanga nga pusi oba embwa, ekisolo kyawe ekitiibwa, akirongosanga mwana, akirabiriranga mwana. Lwaki? Kubanga kimuwa emirembe okusinga omuntu gw'atula naye. Tubeera n'abantu nga mikwano gyaffe,
naye nga bwe baawukana naffe boogera ku ffe, bwe baawukana naffe batutema enteega, bwe baawukana naffe batulimirira, bwe baawukana naffe bakolerera kutussa wansi. Mu nsi mwe tutambulira bw'oba olinnya buli muntu akusikodde wansi. Tekiriimu mutawaana kubeera ng'oli bw'omu. Lwaki? Bw'obanga tonnaba kusanga bwe mwetegeera, bwe musobola kutambula, beera naawe. Era njagala okukubuulira, mukwano gw'omuntu asinga ye ggwe. You are your best friend. If you can't make friends with yourself, you can't make friends with other people. Oteekwa okuyiga okubeera mukwano gwo. Mukwano gwo bw'onooyiga okubeera mukwano gwo, ojja kusanga abantu ab'endowooza ekufaanana, musobole okutambulira ewamu. Kyokka bw'obeera n'abantu abatuufu, nkusaba, yiga okubakuuma, yiga okutambula nabo obulungi, yiga okubeera nabo. Va we batakuwa kitiibwa, ogende gye bakuwa ekitiibwa. Va we bakuyisa obubi, va w'otolina mirembe. Kale nsaba ebintu ebyo byefumiitirizeeko mu program ManyaKyoliExtra. Tujja kuba twongera okubigaziya mu programu zaffe endala. Nkusaba obitambuliremu, obyefumiitirizeeko. Programu eno egenda kuba etambulira ku mukutu gwaffe guno, Simon Ssenkaayi Foundation. Subscribe ate onyige n'akade. Programs ziri endala zibeerayo ku CBS buli Lwamukaaga saa 12, ManyaKyoli manya omulimu gwo. Wano tujja ne twongera okugaziya ebintu bino osobole okubitegeera, osobole okubyefumiitirizaako, ate oyongere okubiyiga n'okubigabanyiza abalala. Nkusaba otegeeze munno. Bw'obeera ne bakwano bo nga ddala owulira bakwano bo, ng'oyagala kubazimba, ng'oyagala kubagattako ttaffaali, nga tobatoolako butoozi, bazigirire programu eno ManyaKyoliExtra. Baleete ku mukutu guno, obagambe basubscribinge, banyige n'akadde, basobole okubanga buli tuteekayo programs zino bagoberera. Nkwebaza. Sindika ebibuuzo byo ku nnamba ezo z'olaba eziri ku screen wansi, ate sindika ebibuuzo byo mu comments zino. Tugenda kufuba nnyo okulaba nga tusoma comments zino, tusobole okubazimbira mu programs endala, tusobole okutambula nammwe. Kye twagala era ekiruubirirwa ye muntu ategedde kyali, ate ng'asobola okukikozesa okukyusa obulamu bwe, oluvannyuma akyuse n'obulamu bw'abantu abalala. Kubanga twatondebwa nga kye twagala kiri mu balala, bwe tukiwaayo nabo batuddiza. Mwe abasobola okuwagira programu eno, nammwe mbayita mugiwagire, mugiteekemu ensimbi, obeere nga gw'owagira ManyaKyoliExtra, nga tukuteekako ku programs zino, tukwogerako, nga tutunda by'okola. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda abakuume.